investinga mu kinene singa tufuna mu kinene nga kyinvestinzemu naye olw'okuba nti kyokola kyagala ate olina omutima oguweereza eggwanga oguweereza Katonda ogamba kanteekemu yamba sikifunyeemu cash nakifunamu because I get my reward from God. Leero ekitulese olwaleero okumyalinga byembalwanyi lwa munywani wange nze nalwewandiikira bimbalwa mu Bunyankole atekamu ebyabuyobuzi Bunyankole. Producer is John Mary akoledde ennyimba singer barbirye video reason feelings 256 is good oluyimba Facebook ukozesa kyasimire Alice. Yeah, I'm not regretting as to why I'm doing gospel. Najitandika nalokoka nze nkyali mwana muto nali 12 years. So ekyo kyande ate nabazadde bange nasanga nga like bagala Katonda. However much they bali balokole naye nga bagala Katonda. So it was so hard for me to get diverted. But still it happens. Omuntu alizo kubanga abazadde be ba reverends, bishops, what and he gets diverted. Is totally opposite. But ekyanyamba kulokoka kyekyo kyankuumira mu gospel. Nene nyimba endala nziyimba like introduction songs, like those special songs for kuyingira what I do those songs. I dreamt about her. Why? Because she used to inspire me for years. Segera kati nali sisuubira mu bulamu bwange kumusisinkana like physically. Like it blessed my heart when amusisinkana nawuliranga ekiroto kyange kiddidwamu ekyemyaka 10. That's how I love Judith Babiri, or that's how I loved her. So kino kyakola then yes I'm coming there. Yes. Kino kyakola nga kyebadde kugamba, she's human. She took a step. Maybe she wanted to have a better life. Maybe she was single and she wanted to take a step. You get? Naye yalowooza nti it's godly. But along the way nalabanga tekimugenda mukolera, along the way nalabanga it's a sin. Na komawo ne yetonda. It is okay, it is well with our souls or with her soul. You get? Yakola enkolagana ne Katonda. Kitegeera? Ya oba like nali following mu social media handles ze. Bwe yenenya wavayo abagamba wa she's releasing a song. She's doing this. Yes. She's calling upon just media to get attention. You get? Na ye mitima gy'abantu osobola gisatisfying. Katonda bwajja n'ayogera ne Alice n'agamba what you're doing is not good. Some people balina endowooza nti Judith Babiri yali akoye obwa single ng'ayagala laga audience nti at least now he's single totally but looking for someone. Whatever it is, I don't know what is in her heart. Yeah, to be sincere, I don't know what was in her heart about what nga bwe nkugambye nti omuntu aseerera n'agwa. You get? Si kintu kyakwenyumirizaamu oba si kintu kirungi naye omuntu aseerera n'agwa tomanya magenda g'omuntu naye kyonna kyekiri oba yali akoye obwa singa oba ki oba yalabanga Katonda aluddewo n'ateekawo ekkubo we don't know. But what she did it wasn't good. And the good thing of it yakomawo n'abagamba n'abeetonda n'abagamba this and this I did it oba nakikozesa excitement oba nakikozesa ki but it wasn't good and I'm back to you the people I wronged abantu abaali banzikiririzaamu abantu abaali bakola ki nkomyewo okubeetondera era n'atwetondera like n'ayetondera eggwanga. You get? Abamusonyiwa it's up to them. It's like it's good for their souls and you know for her she's okay with God. Okitegeera? Okay. Oba yabeetondera oba batamusonyiwa oba bamusonyiwa omutima gwe yawulira nga kyekyawulira kiyinza osumulula omutima gwe kwetondera eggwanga.